Right omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media yuji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ganja fadi gemanya tubaza okulike anti mutambula naffe nabwe kito tubasaba okusubscribe nga kikulu okulikinga wamu n'okusharinga content waffe tungera tukulike anti tutambula ffe n'olunaku olwaleero tugenda tunira mu kisaawe kya entertainment wali eggulire erisaanikidde social media erya Abamakasi jukira nti Abamakasi ono yavaayo wiiki ewedde n'alabika nti akoola bannayuganda bonna abakkiriza nti Dr. Jose Chameleone alina kyabakoledde mu music industry y'e Kampala Uganda bagamba nti bawagizi be yavaayo n'abakoola n'abaga nti bannaye tuveeyo tuyambe kitange is an addict era n'avaayo n'atwanjulira ne ripooti y'abasawo oba oli awo gye baabawa ne baga nti kitammwe bw'anaasigala nga yeesiwa amagengere obulamu ku dunia kuna asigazzaako emyezi 2 so byebyo ebimu ku byaluma abono n'avaayo oba oli awo ayite bannayuganda osanga bwe banaagatta eddoboozi banaasobola okulabika nti bataasa obulamu bwa kitaawe yeetaaga rehab yeetaaga okubudaabudibwa okusinziira ku bigambo by'omwana so omwana bwe yayogera bantu bangi nnyo abaavaayo ne bamwambalira kitaawo omuyita otya adikiti kitaawo tandika otya okumuteeka mu social media bangi nnyo mwali bakasuku mwali babajjo bafulufiga kitaawo omutowizo manizo naye bw'otulina social media ebadde sidelines ennyo n'omwana ono era nga baga nti abakulu bali balayika nti oba olulimi omwana lwe yakozesa lwe ataategeera mu mbeera ezifaananako bwe zityo so Abamakasi alina obwogezi bungi nnyo ku social media era nga abantu bangi baga nti ensonga ye yalimu eggumba abaamukwata obubi ndowooza nsonga zaali za lulimi omanyi ne language bali yeene esombuyira ddala abantu b'e Uganda wano so yabambalira n'abaanukula era tugenda tubawayo ka video ka Abawe then tukomewo tulambulula ensonga eno goli ku side ki mu nsonga eno so mu comment section ojja kuba otubuulira side ki gy'oli wakati mu kuba nti tugaziya story eno n'okusiga ekifaananyi ekigazi ekyamazima Dr. Chameleone yandibanga yeetaaga obuyambi ebyo byonna tugenda kulabika nti tubitunula naye nga tetunnabawa Abamakasi mu ka video katono nnyo tubajjukiza nti tutambula ne bannaffe Abamika financial solutions bano nno bewaayo okulabika nti bavujjirira obuyambi oba financial aid kwabo baganda baffe abawala abaagala okugenda ebweru okukola ggwanga lya Saudi Arabia ggwanga lya Jordan ggwanga lya Qatar naye ng'obusobozi tebuliiwo financially jangu mulabike nti mukwatagana passport olina tolina babikkolerako ne input bamukuteekamu then n'osasula ng'otandise okukola so okumanya ebisingawo yita ku namba y'essimu 07526 73640 075 26 noti osobola okulabika nti mudiginga deep mu nsonga eno ennyini so katubawe Abamakasi then tukomewo tulabike nti tutunuulira eggulire lino tujja kubawako ku opinion z'Abannayuganda ab'enjawulo babajjo baddiza omuliro byonna tugenda bibawa katubawe Abamakasi then tukomewo oh mukulu tasobya baba bla tatawo tasobya who said that? Kantu Anambi said that. That's why we're still doing that. You know what I'm saying? It doesn't even make sense at all. It does not make sense. It's not even this generation. It's just generally. Who said that Mukulu Tasobia? Do you know how many times I've heard that? Oh, respect your grandparents, blah, blah, blah. Give due respect. Yo, wake up. It's 2025. We're going into 2025. Respect is earned, not given. There's never once... Bro, let me not even say that on here, bro. But look. Right and wrong has no age. It's either right or wrong. They're not going to be like, oh, he was wrong, but he's 10 years older than the guy that was right. So that means he's right. Alright, yoyo mukulu Abamakasi Mayanja mutabani wa Dr. Jose Chameleone Joseph Mayanja ng'agezaako okulabika nti ajungulula eŋŋombo y'omukadde tasobya eyoba eŋŋombe y'omukulu tasobya agamba bwe tuba nti tuli mu kyasa kya 21 nga tukuba koodi mu mwaka gwa 2025 wali eŋŋombo oboolyawo ze twetaaga osiba kaguwa omukulu asobya
era omukulu agambwako, that is bwe kibanga ddala kituufu asobezza. Era eŋŋombe ebadde tusumbuwa nnyo n'ebyobufuzi wano, ab'ebitiibwa nga bambaga nti bagambwako olw'okuba babitiibwa. Kati n'abakulu Abba ye kyagamba, bwe tubalaba nga oba oli awo bawabye, tuleete lugero luli ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma oba ne gw'ozadde asobola okukutereeza n'olabika nti otambulira mu siraatul mustakiima oba mu kkubo eggolokofu. Kaakati nno Abba Makasi oluvannyuma lw'okuvaayo sabbiiti ewedde n'alaga obutali bumativu ku butya kitaawe bw'atambuza obulamu, n'agamba nti taata, kendeeza ebintu by'okozesa, kendeeza okukozesa omwenge omungi ogwo. Era n'avaayo n'atulambulira bulungi nnyo abasawo kye babagamba. Abasawo nti babagamba taata wammwe bw'anaasigala nga yeesiwa amagengere emyaka 2 emirala mu maaso, ayinza okuba nga taliiwo, ayinza okuba nga obulamu bwe bugenda kukomaawo. Era kyekimu ku byaleetera Abba Makasi ono ogetinga concerned, kuba omwana ono bwe yali ayogera yavaayo n'akola statement n'agamba nti nze bannange, kitange watuzaala abaana 4, ndowooza mu maama Daniela, n'agamba nze mukulu nina bato bange abandika emabega ate bakyali bato. Bwe kibanga Abba Makasi ye mukulu ku myaka 19, agamba kitange bw'onoovaawo ojja kuba ontisa obuvunaanyizibwa, ngenda kubanga nze asigaddeyo okulabika nti ndabirira baganda bange bano n'okubalambika nga mukulu waabwe. Kyokka ate taata emyaka gikyali mito. Taata bw'abanga akyali mu 40s aba akyali musajja muto nnyo. Tukyakwetaaga okutambula naawe ebbanga lyonna, kuba tukwagala nga taata, tukwagala ng'omuzadde, era tukoze obulungi obutagambika wakati mu kulaga omukwano buli muzadde alina gwe yandiraze omwana we. Naye Abba mu kwogera ebigambo ebyo, ba social media in-laws baavaayo, oba bantu bano ab'emikutu gimugatta, bantu abamu si bonna. Wakakati bw'otunuulira gundi nga bwe ziyimiridde statistics ku numbers eziri ku side ya Abba nabana abamujjonkera abamujjonkera, olabira ddala nga minzaani yeesulize nti Abba alina abantu bangi abaapiikinga message ye clearly oba abaagifuna mu butuufu bw'okugifuna. Kaakati waliyo bano be bagamba nti oba oli awo akazungu ka Abba, American English kabasukkuluma oba kaali kazito nnyo gye bali mu matu gaabo. Omanyi ne Abba yavaayo n'abambalira, n'ayambalira Bajjo n'amugamba Bajjo ebigambo by'oyogera omala googera naye ye tawuliramu sensi, omala gasabukasabuka na bigambo. Bannaye Abba nga atabuse, n'agenda n'ayambalira Maama Fangoni. Maama Fangoni n'amugamba nti bannange eggwanga lyaffe liri ku level ki, eggwanga nga Uganda okuba nti bateeka omuntu ng'oyo ku mainstream media n'ayogera ebigambo ebitajjansa, ate nga ne mu bigambo by'ayogera Abba ye ng'omwana tawuliramu sensi. Ne ngamba bannange omwana nga abatutte sipiidi. Omupiira ne ndabira ddala mu butuufu ng'aguli mu 5 bwereere, era bagezaako okwagala okuyunga, naye olabira ddala nga Abba n'abawagizi be akyali mu liidi. N'alumba Kasuku Semanengene. Kasuku ono naye ne bamuwa ebibi, amugamba omusajja naye ayogera talowooza. Bannange tuli ku kiwano. So olutalo bwe luto bwe luzze nga lukaba ku social media olwa Abba Makasi n'abantu bano, bo side yaabwe eri nti omanyi Abba bwe yali ayogera alina we yatuuka n'ablamingamuko ku ba grandparents be oba bajjajjaabe, n'abanenya nabaga nti bajjajjaabe tebalina buvunaanyizibwa, tebalambise bulungi baana baabwe nga bwe bateekeddwa kubalambika, tebabagambako. N'agamba mu mbeera ezifaananako bwe zityo nga bajjajja beesulirayo ogwa naggamba eri abaana baabwe. Anko wange bw'atyo bwe yaluuzinga obulamu AK47. N'agamba ne anko wange yakaluuzinga obulamu recently, ndowooza yali mukulu wa Kamiliyoni ono eyakafa, linnya linvudde mu mutwe. Era naye mbu bwali bulagajjavu bwani bw'abakadde baabwe bano. N'aganze bino ebyabajjajja saaga. N'agamba yo story nnene side eyo, ate twawulira ko wagge envuuvuumo
nga mu mukyala Polosi mama Kamiri mbu yavaayo n'agamba nti taata wamwe bw'anaava mu nsi mujja kutunda ku nnyaanya. So omwana bw'atuuka ku sseeryo n'akola statement n'agamba nti sijja na kubiyingira nnyo ebya jjajjange bigazi. Kitegeeza naye alina sayidi ye, oba oli awo omwana alina bye yawulira ebitaamusanyusa ne bimuleetera okulabika nti bajjajja aba balabiramu ekyo ekifaananyi. Naye omulamu omukulu gwali gwa mwana kulabika nti akuba omulanga eri bannayuganda abakakasa nti Chameleone muyimbi wa ggwanga era alina ettoffaali eddene lyagasse ku music industry ya Uganda. Ffenna tukkiriziganya era ekyo kireetera n'abamu okumuyita GOAT oba greatest of all times when it comes to Uganda's music industry. Ffenna tukkiriziganya Chameleone ono alabikanga omumuli agukutte. Ayinza okuba kyekimu ku kitone bye tufunye Uganda nga ddala kituufu bibadde bikwafu. Ayinza okuba alina baavuganya nabo naye bantu bangi nnyo bamuwa ekifo kya nnamba emu. Kitegeeza nti mugundiivu nnyo. So Abba nga kyagamba nti abakkiriza mu kitange n'abawagizi be tuveeyo tumutaase. Mugatte eddoboozi amaloboozi gammwe ku ddoboozi lyange. Oba oli awo kitange anaakyusa mu mbeera ze. Kitange alina obuzibu bw'okuba waddanga. Kyeyali ategeeza addict aba waddanga naddala nga yeesiwa magengere. Kaakati yeetaaga okubudaabudibwa, yeetaaga rehabilitation. Bafuneko gye bamuteeka bamubuddeebudde abasawo abakugu tutaase obulamu bwa kitange. Abasawo baatugamba bw'anaasigala nga yeeyisa bw'ati emyaka 2 mu maaso taliyiwo, tukyali baana bato. Omukwano gwa taata tukyagwagala. Kaakati abamutaputa ne bamutaputa bulala, naye nange bwe ntunulamu gulabika gwe gwali omulanga gw'omwana omukulu. Kulabika nti bannansi bavaayo okuyimirira ne kitaabwe asobola okulabika nti avuunuka ye bw'ayisa obulwadde oba okubeera nti is an addict ku mwenge guno. Manyi banywa whisky ez'ebbeeyi. Realistically ne bw'otunulira miriko ezo no physically abamulabyeko omuntu ne bw'abanga mulwadde physically Dr. Jose Chameleone alina kyalaakinga. Bw'otunulira emyaka gy'ayina kuba Chameleone ali myaka ndowooza nga 44 kuba 45 awo weewatyo. Ne banne baali nabo mu age bracket yemu n'obatunulira physically. Tunuulira Bobi Wine ku myaka 43 gy'agenda okuweza, kitegeeza batambulira wamu. Tunuulira Bebe Cool ku myaka 46 oba 47 gy'ayina. Obatunuulire physically then otunulire Dr. Jose Chameleone physically. Tetuganya alina obulwadde naye obwo bulwadde bwe bumuleetedde okulabika nti atunula bw'atyo. Ye ng'omuntu ayinza okuba ali depressed olw'ensonga ezimu oba endala eza family biki, kuba era atunulira ne family z'abanne buta bwe bazitambuza essanyu eririyo. Bw'otunulira Bebe Cool ne family ye, n'otunulira Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne family ye, n'otunulira Chameleone embeera gy'alimu nti family yayawukana n'abatwala mu US, omukazi ebigambo byamusindiikiriza ku social media okwo byongera okumwennyisa ng'omuntu. So wakati mu kuba nti byongera okumwennyisa ng'omuntu, ndowooza kwe kusalawo akwate ekkubo lino ery'okulabika nti Yesu w'amagengere, okunywa obuteewumuza n'abantu abamusaraawundinze okuba nti tebali professional kimala. Chameleone is an asset, kintu kya muntu wa muwendo nnyo, muntu w'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda. Naye bwe kiba nti Dr. Jose Chameleone alina ttiimu emutambulirako etali professional, nga ttiimu erimu bajjebbireza ba professor n'embeera zaabwe nga bwe muziraba, oba oli awo ne bammanager abamutya nga bamutya ng'omuntu nga tebamuwa kitiibwa, kuba waliwo omuntu nga omuwa respect naye nga tomutya. Bano bayinza okuba nga ne respect tebagimuwa olw'enneeyisa gye yeeyisaamu, ate nga be bamu ku bagimuleetedde okulabika nti yeeyisa bw'atyo, naye ng'ate bamutya nga ne bwakola ebyekisiru tebasobola mmugambako. Tuwulira envuuvuumu nti Chameleone yatuuka ne ku sseekwata bamutima abo n'abayisaamu empi nga bammaneja be. Okitegeera kati bwe kiba nti yeeyo ttiimu etambulira ku Dr. Jose Chameleone,
aba akyasobola okwennyika obwennyisi, obulamu busobola okulabika nti bwongera kutambula nga budobonkana. Era abo abantu bwe batyo, era Abba yabakoonako n'agamba kitange is an icon mu music industry ye Uganda. Ne tiimu gy'alina y'abantu batali professional, tiimu gy'alina y'abantu bamulyamu ne bamuyimbisa nga nibo balaba nga tayimiridde bulungi psychologically, ne bwaba tayimiridde bulungi mu byabulamu olw'okuba nti bamwagalako ssente, era y'ensonga lwaki bamwetoolodde, basigala bamuyimbisa bamukubisa sho ku sho, tebamulumirirwa. Ate wakati mu kuba nti tebamulumirirwa n'okumutya bamutya, kuba ate bandibadde mu kuba ne common sense ne bagamba Chameleone ono kyabugagga kyaffe kwe tulya, kutuweeredde abaana, kutuwasiriza abakazi, kwe tukoledde buli kimu kyonna. Aseti eno katugijjanjabe ebeere tugirabirire bulungi, saawa bino ebeere ng'eri mu mbeera ennungi, nga saawa bino eri mu mbeera ebeeyagaza, kuba buli weebeera mu mbeera ebeeyagaza kitegeeza n'akatooke kaabo baakamwanyi bajja sigala nga bakamufunamu, naye ate bamuleka n'alalambala n'alwala n'akenena. Akyogerako si yakireetawo, bukya ku makyanga Mukama Katonda ajjuludde Dr. Jose Chameleone, bano abaana bennyini abamwetoolodde be bafiirwa okusinga ye, kuba ye olwedde aba agenze. So Abba kyekyo kye yagamba nti abo bonna balina okulabika nti bamubajjako. Chameleone yeetaaga ttiimu eri professional ng'omuyimbi yenna, kuba si muyimbi wa Uganda yokka, nambe mu East Africa, y'omu ku bayimbi abanene mu Africa wano bootayinza kubuusa maaso. Kitegeeza Chameleone kintu kinene nnyo mu music industry ya Africa at large. So alina okulabika nti akwatibwa bulungi. Abba byebyo ebimu ku bye yali agezaako okulabika nti awanjagira bannansi, baleme Chameleone musudiya busudiya ti ye muyimbi asinga. In fact tebamusudiya, kyeboogera kye kiyinza okuba nga kye kituufu, naye ekyo kyeboogera bakibacking up ne support gye bateekeddwa okulabika nti bamuwa, bayimirire naye. Twebaza Mukama Katonda nti Chameleone bamututte omujjanjaba mu ggwanga erya US. Mu kumutwala okumujjanjaba yeetaaga okubudaabudibwa, oba beetaaga ne bamutwalako mu rehabilitation center n'abeera eyo n'awummulako n'arefreshinga, ne bwe kiba kyetaagisa mwaka ne tuddamu okulaba ku champion Chameleone ng'ayimiridde ku magulu ge, ne tuddamu okumulaba ng'atunulwako, nga bwemutunulako physically olaba superstar. Okitegeera ngulabira ddala nti oyo ye Chameleone gwe tumanyi yasibanga akaswayiri ke ne kanywera n'alabika bulungi nnyo, teyalina mubiri naye nga musajja aba anyirira, era nga ffenna tumanyi omusajja waffe yo tagejja takogga. Okitegeera ng'anyirira ali representable nge superstar. Ne kaakati mu butuufu bw'otuna Dr. Jose Chameleone embeera n'ekifaananyi mwalabikira, kyennyamiza. Ensonga za Abba abataazitegedde beetaaga ne baddayo ne bawuliriza obutambi bwe. Ayinza okuba yaseeredde ng'omutonda ddala ku nsonga z'abajjajja, naye tulondemu ekinyusi ky'obubaka bwe yabadde awa kye tulina okulondamu, then tuyambe abaana bano, kuba omulanga bagukuba olwa kitaabwe gwe baagala ennyo. Bano abavaayo tebayinza kuŋŋaa nti baagala gundi Chameleone okusinga abaana be. Ate ffenna nga tukimanyi bulungi nnyo nti omuzadde bw'azaala abaana be batuuka ekiseera nga bwe boogera awulira, era nga be basalawo ekyenkomeredde mu aspects zonna. Ayinza n'okuba ng'alina w'ayagala okutunda oba ng'alina by'ayagala okutegeka, ne bagala taata ogira olindako katumale okujja tukwasaganye kino ki, nalabye nga muzeeyi Magala akikoonako, ensonga eyo ng'erimu eggumba. So abaana ba Chameleone bamwagala n'okusingira ddala abawagizi beffe, tumwagalako music, ne bo bamwagalako omukwano gwa taata nga mukwano gwabwe na byonna, kuba byonna bye bali abadde kitaabwe, okubalabirira, okubasomesa, ne yonna gye bali support ya kitaabwe. Kitegeeza tebasobola buli bwe bakifumiitirizaako enkya nga taliiwo, emitima gyabwe gyennyika. So kakati omwana bw'atyo bw'avaayo n'ayogera ebigambo,
ne wavaayo abamujonkera nga aba social media bwe bagezaako okulabika nti bakitembeeta naddala bali ku saidi ya Abba bagamba abantu ngaabo tetwetaaga bawuliriza era Abba bwe yavaayo n'abazinga kanywa n'akwata Ssemanengene kukuwaza bbanga n'amukuba n'amussa wali teyavaawo n'akwata ku bulijjo tumanyi Uncle Eddie Sendi kazini wa Kamili n'omwana agamba tamumanyi n'amuzinga n'amukuba wali n'akwata Bajjo n'amukuba wali Bajjo kyamuleetedde n'okujja okukolayo sheeya olunyanyimbe agezeeko okulabika nti atuusa obubaka bwe eri Abba Makasi oluzungu newankubadde lwabadde lwabitege ng'olulimi owulira ddala lukaluba lulinga shapena Bajjo yatuyisizaawo obubaka bwe era abantu mu comment section ne bamuluma ne bagamba Bajjo mwewummuze omwana alina point ye gye twetaaga okulabika nti tuwuliriza Kasuku baamukwata full figure oyo ye bannange baavulunga muvulunge ne obuli kati taddanga ngulu so obubaka bwa Abba Makasi tubutunuulire tubwekenneenye tubuwulirize tubuggyemu ekinyusi ky'obubaka obwo yali agezaako okulabika nti atuuse eri bannayuganda Kamiliyoni yeetaaga buyambi ekirungi nti mu kaseera kano ali mu ggwanga lya Amerika oba oliawo Abba taba kuvaayo kwogera Kamili yandibadde nga tafuna buyambi bufaananako bwe butyo naye Abba okwogera kwe kuleetedde abantu bangi nnyo ogetinga concerned ku nsonga ya Kamili n'asobola okulabika nti afuna obujjanjabi tusaba Mukama Katonda asobole okulabika nti amutereeza addemu ayimirire addemu aweereze bannayuganda ng'ayita mu kisaawe eky'omubali bulungi so bwetyo bwetutambudde olunaku olwaleero ku nsonga za Abba Makasi naye nga tubebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu guno gwa Credible Media Luggi tuwasaba okusubscribinga kikulu okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe tugenda bba tubawa entertainment then n'ensonga zonna eziri mu politics tujja kubanga tunuulira ng'era ba concerned citizen ebintu tebiyinza kujja wano mu ggwanga Uganda bya bufuzi ne twesulayo gwa naggamba of course tuba tulina okudiginga deep mu nsonga zonna eziba zitrendinga ne twongera okuzimba nnyaffe Uganda Ganja Fad ge mannya Credible Media Luggi gwe mukutu tubasaba okusubscribinga okulayikinga wamu n'okusharinga. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.